On behalf of the board of UNED, I present to you the results of the 2022 UACE for release to the nation. Honorable Minister, sir. Eno engeri abayizi gye bakozemu ebigezo bya siniya ey'omukaaga eby'omwaka 2022. Abayizi 9,700 mu 89 be beewandiisa okukola ebigezo bya siniya ey'omukaaga eby'omwaka gwa 2022 okuva mu bifo 1969 boogeragera n'abayizi 9,800 mu 392 abeewandiisa mu mwaka gwa 2022 nga baakolera mu bifo 1952. Kino kitegeeza nti omuwendo gw'abayizi gwakendeddemu n'abayizi 52 boogeragera n'omwaka ogwa 2022. Abayizi abaatuula ebigezo baali 9,600 mu 557 boogeragera n'abayizi 9,700 mu 443 abaatuula ebigezo mu mwaka gwa 2022. Abayizi abayambibwako gavumenti wansi w'enteekateeka ya Upolet baali 17,000 mu 321 boogeragera n'abayizi 17,000 mu 647 abaabituula mu mwaka gwa 2022. Ku bayizi bano 4,700 mu 13 baali bawala boogeragera n'abawala baali 4,000 mu 1,119 abaabituula mu mwaka gwa 2022. Abayizi abaliko obulemu babeetaaga okuyambibwako okukola ebigezo baali 2,222 boogeragera n'abayizi 2,208 abaatuula ebigezo mu mwaka gwa 2022. Abayizi abaayisa amasomo asatu gonna gayite principal passes baali 4,974. Abayizi abaayisa amasomo abiri baali 2,215 mu 841. Abayizi abaayisa essomo erimu baali 1,800 mu 382. Abayizi abaayisa essomo ery'akabonero akamu liyite subsidiary baali 9 mu 509. Abayizi abagwiridde ddala baali 707. Kino kitegeeza nti abayizi 6,607 mu 815 nga bye bitundu 7 n'obutundu 3 ku buli 100 balina obusobozi obwegatta ku matendekero aga waggulu wadde nga guseemu boogeragera n'abayizi 6,800 mu 13 ebitundu 69 n'obutundu 8 ku buli 100 mu mwaka gwa 2022. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.